Finally omukyala bisirikirwa ono nno yali muninkini wa Paul Job Kafeero yali amwagala nnyo naye teyamulekaamu mwana n'omu teyamuzaalamu mwana n'omu. Abaana ba Kafeero bamugeredde ebigambo okumala ebbanga nga bagamba nti ono yefuze emaali yaabwe. Yavayo n'agamba nti tatundanga ku kintu na kimu naye abaana bo ate balimutaddeko embeera. Bava ne babanga ate bajjayo omubiri oba basima entaana ya Paul Kafeero kubera nti baagala okukola DNA. Yavuddeyo n'abanga ayogera ebigambo yagambye nti tebalabangako ku maanyi ga Paul Kafeero naye ku luno bagenda kubeera nti bagamanya. Mu audio eno tetugenda kubeera nga tukuzannyira Bisirikirwa yabadde mukambwe nnyo ng'agamba nti kino kye baakoze kyabadde tekikkirizibwa n'akamu. Tugenda kubeera nga tuyitako ensonga zino tugenda kubeera nga tuzoogera. Tulina ensonga ya Joanita Kawalya tujja kubeera nga tuyitawo wamu ne Pacho alina ensonga ze ne Pastor Kiganda ebigambo si birungi bamuwandikidde amabaluwa agamutwala mu kkooti bigambo si birungi atudde wano naye ali ku bunkenke. Muzadde Megaton gemanya ndi ne Pacho you look smart. Lwaki olimba abantu nti like ku this bunkenke? Thank you. Ate original simba savuga mbizi original oyogera mbizi nga nyambadde sharia ate embizi kibi. Omanya abantu abasinga olugezigezi ku ddiini eno omuntu nga yakasiramu bebafa bakasira n'omukkatayi kirabo yakasiramuka 15 awazaki mpomera bigodo mukikaze bulungi baba mpenjere bidda nekale oli byemwogera sharia yange wamma abalabi sharia yange erabise I look smart. Thank you. Ate onyumira engoye engeri gy'oli omuggumivu bwoti. Pacho buza ku bantu abali ku Megatron tieno benyo poino neno Megatron itunga lo soroti itunga lo kamiti uniyedede opoino bero di neno noa yes abanyakitara mba namukizeho muno mbaire mbabuzireho bayitubwire buno ndoho obadde obabuzeeko naye mu kaseera kano wooli. Pacho ebigambo bingi bitambula mu ggwanga Uganda. Yali mukwano gwo Paul Kafeero bamuziikudde ekitaasanyusiza abantu naye but finally omukyala Bisirikirwa yavuddeyo ne audios wazifunyeeko? Nja kuba nzizanyaawo mu maaso ng'agamba nti byebyo byanviirako kati era oyagala mplayinge audio zino audio ze zanviiriddeko obuzibu bwange ne Bishop Kiganda oba nagamba Bishop Kiganda wamukola ki? Sirina kye nakola okuggyako okuvaayo okugamba nti munaye nange audio naziwulirako ng'eddoboozi liringa eryani tomumanyi anti nange nempaayo gundi yange nti eddoboozi lifaanananga audio ezo zaali zigamba ki? Nga oli ali mu kunyumyamu n'abakozi ba Musumba Kayanja nga boogera byali bingi nsonga ezo naye balina emboozi baali banyumya n'abakozi nti kaakati mukole bwe muti embuzi ezo mukole bwe muti simanyi mukole mutyalire nga balina bye banyumya kale eriri eddoboozi kati era ebintu by'amaloboozi era obikomezaawo wano oyagala era bireete waba yanyiiga mwetondere kiggwe omanye ebintu by'okusika omugwe ebyo ojjatuuka ng'akwetaaga nga nawe nze ndi mukulembeze ate nze ate kati nina kyendiko sikyayagala bintu bya ntalo era mbaddengako okwo nga kankozesa omukisa guno leero njogerere ku kyano yo abakyala babeera kuno ne mwevuma ne mwogera kino nakiri mbaddeyo eyo naye nga binnuma nina olutalo oluliwo wano byonna binnuma ebyo byonna ebyo ate nga ffenna tuli mu kintu kino tukola ki bambi binnuma naye nze nkiwagira nedda anti omanyi lwaki nkiwagira Pacho beevumi beekyawe biggwe batandika okukola waaka alimu amagezi balekerawo okwevuma tukikole professionally naye gwogamba gundi yantwala nenzigyamu olubuto nokola ayo oli mwana muto gwe batwala okugyamu olubuto ate tubeerengako babyogere bigenda kuggwayo tubeerengako n'ebintu ebimba naye nga ne bwemba ntabuse naawe mmoze nsirike emizi yes nsirike ngambe kale kino okyegeera naye today we are friends kati bituleetera okutya okubeera mu bantu n'okunyumyako some of our things because tomorrow oli tajja kubeera kabada ya gundi yajja kubyogera anti omusajja abantu bagamba nze gwe wabigamba ndi kabada ntereka bikopo nti banange mbadde nga yeeyo naye nga bikola waliyo noono omunafu ow'ebweru ani
osenga asidi bannange bakyala nze mbaagala nnyo mwenna ate mbalaba ate kati obuzibu obulaba pakyo ne public eno okuwa attention ebintu bino bugundi ayimba ne gundi n'otandika okulaba bw'obulanga bayomba sala busazi odde ku waaka alimu amagezi kuba okwevuma is not the way to go because okwevuma ebintu twajja mu kantu kano nga si byakwevuma nga ne bw'obeera ne content nga munno tomuvumye negwe muno n'omugamba omuntu abakazi abampi tebabeetondera Zubeda naye teyayagala kuba mumpi bambi nze binnuma omumpi bulwadde it's not bulwadde naye kati ebyo kuvuma baana kuvuma ekyo kyo banna ekyali kikibi bannange tukule bo beevume bave ku baana tukule bana abaana malayika za Katonda ne oli ne bw'aba afaanana atya muleke kubanga ffenna tuli mu kifaananyi kya Katonda nga tuzzeeyo mu kitabo ekitukola ki ekitukuvu ffenna bayibuli etugamba nti Mukama yatutonda mu kifaananyi kye ekinnuma pakyo bino ebintu tebivaayo oba okyali awo nyazaala waatunula sezaala waatunula mulimu kwevuma abaana bo bakuze bagenda okusikasika nga mwevuma ebigambo ebinene ffe bamaama b'eggwanga buli kimu ne tukibuukira ate wali tulina bannaffe bano nga bo tebaagala bimu biba nze olaba oluusi mbula ku social media nze ebitalina gundi I don't give it what si lwakuba I can't talk ne wali ebintu ebimbi esikola ki so kaakati oganye netondera Musumba emwetundi kiviiwo Bishop Kiganda bwe mba naviirako abantu okukendeera mu kyakiyo netondera nnungi olwakyogera ku bantu ng'era ebbaluwa bwegamba nti munnange defamation yaviirako abantu okukendeera not have you I apologize I am sorry bagamba nsonyiwa akola ki aliwa bitono yes gonsinza aliwa bitono I think yeah so I am sorry pastor tumuyinako buzibu bwagamba tumusinkane mu okinako buzibu si kinako buzibu kati nze kankubuulire nze nno n'okujja okutandika okubeera mu bintu by'abalokole bano natandikira wa Pastor Kiganda nga nziruka n'enva ensambya ku ssaawa 6:45 nempita Queens we wali ka boda shwi 2,000 paka mu lanchawa naye nga tebammanyi yakubanga lanchawa nga nzija mu lanchawa eyo nenzirayo kati nga nina abantu bange babiri benjagala lanchawa nga nzija nembera mu ya live eyo eya Bishop Kiganda then Monday ne mujira paka morning yes then nenga tebammanyi nkyali mu katuli kindi eri then radio yange yasulanga mu salt sama kati nga nina ne program gye njagala ennyo ku Kingdom okwo ey'abafere b'ekibuga eyo program yakola yalinga so good so nga njiwuliriza nempuliriza n'okusaba kw'ekiro okwo biki nenzira ene wani wa Pastor Bujingo olwa music yasulangako music omulungi oyo ali you know worship song yes songs okitegeera so abo abantu ababiri so Bishop simuyinako buzibu era ku channel ya Megatron I still say I'm sorry if nze okuvaayo gamba nti amaloboozi ago gaali whatever I say sorry kirungi nnyo pakyo tukwanzaako nnyo ku mukutu gwa Megatron nako olwaleero ebigambo tugenda beera nga tubyogera odiyo ezo za bisirikirwa oluvannyuma lw'okubeera nti baziikudde Paul Kafeero Katikkiro yavaayo n'avumirira ekintu ekyo bangi bava ne babeera nga bavumirira ekintu ekyo nga bagamba tekyetaagisa naye but finally Swazi yabadde tamanyi n'abaana bambadde tebamanyi lwaki abalala badde tebakimanyi that is what is beating my what nina omwana yagambye nti yatuuse n'asanga nga kati bali mu kuzzaayo yabadde Swazi yono gwe bagamba nti tali mwana we oba Swazi be bano DNA zaasooka be baana abaana be bagamba nti be baana ba Kafeero bali abasigadde DNA yakomawo nga bo batuufu yes kati bano abalala mu complaining nga bali bameka balinga kati abaana awamu bali 25 naye mpulira ennaku nawulidde ennaku byonna bye bakola naye nina ekintu kye nayogedde nina ebintu bye nayize genda owulize kayimba ka Paul Kafeero ng'ayimba ku musaayi gwange nsapa twogere mwana wange okuva bino ebintu kwegamba Kafeero is like I think these musicians Mukama gives them that knowledge to tell us nga era bw'olaba ne music wa
the late Lucky Dube ng'olabira ddala nti Philip Dube oyo yayogera ku bintu nga when you what you know kati byebimu byebyono omusajja bintu bye byonna yabiisa oba mukama yamulagira nti kiribaawo ne mu bulamu bwe. Just listen to that song. Naye ekisinga okunnuma ekyakwennyamiza. Yes. It is going to be so heartbreaking. Nga mwabajjeeyo omusajja omuno ne Swazi. Bakuyita kunamya or something like that. Yes. We munaabanga si musaayi gwe. Era nze nsaba bannange nga bwe banaabanga si baana batuufu. Omwoyo gw'omusajja kuba omuntu tafa yenna. Lwaki mutuuka ku kintu bwe kiti? Bannange message Semakula sa abaddewo papa nayogera n'abaana banayina bwe yali nabo it was abagamba bannange ku ssaawa zino muyinza bannange ebigambo bye byali birungi mwenna ebigambo bye mwabiwulira naye olaba message aluma mu mutima mukwano gwe yali nfanfaawe n'amubuulirako byamubuulidde bw'aba abatuuziza n'abagamba let us not do ABCD tugenda kubanga tuswaza twongera you know because kakati erinnya lye the legacy the respect people had for him that everything buli kimu it is going to just you know washing a white dress no gisula mutaka kiruma era buli wenkyogera mpulira muli obulumi munda mu mutima gwange ne ngamba naye oba oluusi bino ebintu bireetebwa ffe abakyala nojja ne mmanya nti nnafunye oba olubuto ew'omuntu omulala nenzija ne nkugamba nti lulwo oba omwana ne mmukulizeewo bannange bino ebintu ebigenda mu maaso ffenna bitubeereko ekyokuyiga ate tumanye nti obulamu obw'enkya oswala ne bagamba nti n'omulambo teguswala oba watavi naye ojja kusigala ng'oswala omwana mulaga ekika kye ekituufu ne bw'obanga gye wamuzaala banaku nnyo ne bw'abanga ki at least mugambe this is your wife naye toleka baana genda muki kati senga bano be baakozeeko results zikomawo nga bonna kuliko bababiri oba tekuli naye nga baakoze ebyo byonna bye baakoze Ache neraliikiridde Swazi omu ku bano ndowooza be basooka okujjako be basooka okugamba nti baana bakafeera abana ate kuliko nti Buladina muganda wa Swazi ate ono Kafeero yamuyimbako ng'alaga amugamba agenda anoonye taata we mbu baali bwamusamize simande yebisa omusajja omusamize kakati awo tolwa nti kakati n'ekirala kati nze njagala kwebaza ndowooza Mwami Balamu naye okukola bino minisita abadde akooye ofiisi okubeera nga bamutawaanya kino kiri ndowooza yagambye katukikole kiveewo nakyo kiveewo naye ekyebuzibwa kiri nti lwaki bonna abaana tebaabaddewo addatse mugundi ne bagamba nti wadde ne bali be baakolako lwaki babazzeemu nabo babaddemuko anko tukole ki nti kakati wabeerawo question marks nti ate abalala bazze nga process eri mu kuggwa bazzaayo kati omubiri gw'omusajja baali baddewo bonna ne bakola ki naye ebyo byonna nga bikyali awo so njagala muwulize ku maloboozi gano kirumanya ate kiri so heartbreaking nina omukyala andabire ye Kasese by the way anjagala nnyo aŋŋambye ani ye Grace Karungi naye Grace Karungi nze nkutumiddeko nnyo njagala tuwulirize ebintu bino owulire omanyi tubeera mu mukwano ate mmwe baana ba gundi nange kanyongera eddoboozi lyange ku ddoboozi lya message Semakula papa bannange tugenda ne tuvuma bano abakyala ne gwani tewasala tebakuzaalamu tebakola nina gwe nalabye ng'akola interview ne bamugamba lwaki muweebula mama mwe muvuma mama bwe nagamba ani mama waani oyo bisirikira mama waani bikyo tegeera nayogererako ebigambo ebirala oyo atazaala n'okuzaala biki bannange kambabuulire simanyi lwaki balina obusungu bungi nnyo ku mukyala bisirikirwa for whatever reasons ezaabwe ffe tetwagala kumanya naye mulageeko nti wadde taata wammwe taliiwo respect that woman nti senga yadde if he was around I think that woman mwali badde muyita mu ye even to get good things from your father because for her she was like because she's ku kintu kyonna ate byonna akulaga nti yasinga okutegeera kati awo mbadde nzija nti
tubeera n'abantu n'ozaala abaana 5 bamama mweyo n'azaala n'akola ki naye ng'omusajja alina waawummulira waafunira emirembe gye waafuna mukwano gwe omanyi ani yayimba nti wasa mukwano gwe era si papa towasa fesi na kabina okitegeera nti wasa muntu nti ojja kuva ku mirimu gy'ovudde odde wakagambe oba muze oli otya leero osiibye otyo tebibadde birungi leero mwana ssente bikinagamba atofaayo tugenda kufuna nindi nawo wano omutwalo gwange biki okitegeera nti omuntu oyo yava mu kubeera mukyalawo oba mwamiwo n'afuuka mukwano gwo okitegeera nti akutegeera ne bw'okomawo nga tonnamugaa kintu naga muze naye leero toli musanyufu ki ekigakutunako obutunuzi nedda tofaayo madde nnaaleeza ekibiina kanjira nkuwa okole ki kati by'abantu bye batamanyi ti abakyala babeera n'akantu ke n'asirika nako n'akola ki omusajja n'ajja buli kaseera gwe n'omugoba genda ewagundi naye ng'ewagundi eyo gy'omugoba ogenda gy'asinga ofunira emirembe lwakuba gwe wuwo ajjawo because tayagala kukola ki kumisinga baana baawo oba biki and what have you naye eri gyafunira ki so tuwa abaami bano emirembe bannange baddiya oba azadde oba tazadde abantu abo tubawa ekitiibwa kiri nti taata wo yamwagala n'amuleeta oba baawo yamukwana n'amusembeza make that person manyi tojja mufuula nnyo family person naye let us have that respect abaana engeri gye bali kwogeramu n'omukyalo oyo is not the fair way ate bonna bamuyisaamu amaaso tekiri wathe mumwogeredde ebintu bingi nnyo nga bwabbye kino nakiri naye kennyini mukwano gwe yamufaako mwe temumanyi buli bwe mwogera ebintu ebyo how you kukosa mukyalo oyo mentally, physically, whatever. Yesenga omuntu kale omubbi kale waba alina bye yali oba ki era naye kyali kimukakatako kubanga yali ku mukyala we okitegeera ate fena twali tukimanyi ate nga ensi yonna ekimanyi kaakati gwe gwani omwana owajjo oveeyo ogambe nti teyali mukazi wa kitange teyali biki yali muyaye yali mubbi yali akola kino nakino bonna empisa tewali ate ekigendo tuluma bano bona aboogera ebigambo aboogera bisirikirwa ebibi kuvayo ku deni enga tewali mwana webale nnyo anti nange kyekugamba ogenda tunula otya mu bisirikirwa maaso nenze mbadde nsaba singa kisoboka ne Honorable Balamu minisita waffe owa yowaki eyo kati yageze mu local government takyali wagundi w'abaana anti naye kati at least ogenda yagambye kino kakifundikire naye mbadde nsaba gundi ezo singa kisoboka zitwalibwe mu laboratories nga 3 ezenjawulo tulabe oba ziba zezimu yes tulabe gundi oba zezimu nate ekyanyumidde Balamu ate kye yaleese mbwe bamala okugira okufuna DNA mubagenda kukola ekivulu mbwe ekivulu kino kwe bagenda olagirako abaana ngamba gono simulyo ekivulu kyade kyetaagisa kuba baga nti bawadde $12 million okuziikuula wali naate obuzibu bwazze bwe bamaze okuziikuula entaana tebagizimbye bagirese bwe batyo ebyaddala kino kyabadde ku mawulire era ne balaga entaana bamaze ogisimula ne bagijjayo ne bamuzaayo tebagizimbe nga bwe balina gizimba ensonga ogimanyi kati $12 zabadde zaki simanyi ensonga ogimanyi abazimbi bagambye materiyo yaweddewo oba musenyu oba butimba tewali oba biki amawulire nagalabye twongereyo oba bongereyo kendala bambi bamalize omubanango $12 bazikozeemu ki simanyi bani wadde sente kalippiro $3 n'asimaasima ebintu binaakola emikolo ate bangaye kwadde kulina okubeerako emikolo era abo abamusimu bayinza okugwa eddalu kati wuliriza abantu abasinga si basanyufu n'ebyakoleddwa era nasobodde okufunako ko ku maloboozi agamu nga bw'omanyize nkugaa ebinsanga gye mba ntudde binsanga ya radio Simba so kaakati biibino kati nkubuulire ssebo mukwano gwa Kafeero gwe leero Balamu bw'aba tamanyangako maanyi ga Kafeero he is yet to know kirungi wasoma oluzungu he is yet to know bw'aba yali tamanyi maanyi ga Pawulo asabe busabi Katonda aziikula omusajja oyo ng'abaana bamukunamizza babe naye bwe bataabe babe talina kyaligamba nsi n'omulamuzi omunyankola omusajja yali ku musango ogwo yaguwanikira n'aguvaako n'agamba buli lwe mba ngenda okusala omusango omusajja mulaba mugende kasa muli baganda
mugende kabaka abawebika temusigenda kubakkiriza kuziikula Pawulo gwe Balamu ate alina ekigendererwa gwe lindako ojja kulaba era omusaayi bwe gunadda oba afunye 10 ng'atandika kutambuza bivvulu all around Uganda ojje mbalaga abaana ba Pawulo Balamu takola kintu nga tagenda kifunako mumanyi nnyo saamulabye jjo mumanyi mbadde naye nsiiba naye embeera naye muggimu mumanyi endya n'ensula gwe tunula ojja kulaba gye binaasembera olowooza abataddemu ssente tagenda zizaawo gwe tunula olabe otolaba ebivvulu nga bitambula Uganda yonna taata wange omulongo kamya ajja kuva entanzaazi n'ebbambu nagira ayinza okuba ategeera nga bagenda kuziikula oyo omusajja alabika ali wansi wa bulangiti atema miranga oyo tasobola kukibeeramu otomukiriza gera akatannakuwa mukwano gwa Kafeero gwe leero Balamu bw'aba tamanyangako maanyi ga Kafeero awo twagiwulidde yeeyo bisirikirwanga mukambwe mukwano gwe kati omanyi ayinza okubeera nkyogere ntya bisirikirwanga mukambwe batawandiza omwoyo gw'omugundi bambi kati ali mulese owulidde ka statement kali kakoze nti minisita takola kintu nga tagenda kifunamu naye nga kituufu minisita kati ali bize anadda mu bivulu shereka naawe waliwo sente etatwalibwa waliwo sente embi sigambye nti waliyo sente embi naye nze ndowooza it is bad but later kale kakikolebwe kale kiveeyo abantu bafune ekyebivulu kibadde kyetaagisa no kibadde simanyi naye kibadde tekyetaagisa naye bandiise bannamawulire I don't think nti kyagenda okukola anyway I don't know sikiwa nti agenda kukola ki nti mbadde njagala kuwa kayimba kano musaayi gwange yani ayina cooperative nyimba z'omusajja nemmanya naye odi bisirikirwanga mukambwe era n'obulanga kati ani ali akasembiki simanyi wabula byebibuuzo ebyo byonna naye oba bano abantu oba Pawulo ye Mukama alina engeri gye yali yakola kikakati ate abagamba nti nno yali tazaala anti ensonga lwaki teyazaala mu ggwanga mu bisirikiri ate ng'awalala yazaala bagenda andi bebibuuzo ku baana bano ku baana 25 abasinga bagamba bayinza okufunamu ekinene ennyo kuba naadde ne kagatto wano bagamba ekinene ennyo abaana abo andi bana 7 abamu ne bagamba ekinene ennyo abaana abo osegeera oba ono omukyala ye yali tazaala because is also possible kubanga awalala nga we yazaala okozi bibeeramu nabyo musaayi gwange owulidde ebigambo bya bisirikirwa Pacho ki kyoyinza oyogera ku nsonga ezo kuba bisirikirwa si musanyufu ye yabadde tawagira kyakuziikuula musajja oyo yina kyoyogedde wali nti ne bamukunamya ne bamukola ki nti waba talabanga ku busungu bwa Kafeero agenda kubuluzaako mbolo oyo abadde nga asala omusango nti abadde amulabikira so tusaba bino ebintu byonna bikole ki of course abantu si basanyufu naye kubanga kakati twagala amazima gakole kyova olaba nze nkugambye mbadde nsaba Mukama akikolera ennyo bano abaana bakunamiza omugenzi Kafeero babeere baana be ne bwe babanga bavuddeyo ne bavuma bisirikirwa ne bavuma buli muntu ne boogera bye boogedde mesaki bamwogeredde bakoze batya bonna baboogeredde bye baboogeredde Mukama abasasule ate kigenda okusinga oluma bano aboogera ennyo nga tekuli mwana n'omu ate
kyekyo kye nagambye nti senga mukama abadde kisoboka nga nsaba Minisita Balamu ne bekikwatako twaligenze into like 3 different laboratories. Pacho okisabye naye abakazi temuli bangu banna anti essaala ebeere nti abaana bano abakunamizza omugenzi babeere nga baana batuufu bambi naye era nga bwe nabadde nasabye singa kisoboka ne bagenda mu laboratories nga 3 kale oba ne 3 oba 4 kale oba 2 tusobole okumanya amazima twanguye kuba n'ekivulu tukikole kusinziira ku gundi ate ekivulu kya naye bannaye mugenda kukola n'ekivulu okulaga abaana ekyo twetaaga kivulu oba n'amawulire gamala mu mazzi abaana bakafeero anti wuyo bisirikira engeri gyayogedde nti Balamu tateeka ssente watala kuba yabadde milioni 10 okuzimba entaana kyekiri kye nagambye ate nga entaana mugambye teyazimbiddwa entaana eri awo anti abazimbi tebalina seminti n'ebitiiyo ndowooza abascrap babibbi tewali entaana yasigadde nga mpozi nga bazzeeyo buzi ne bagikolako naye nze nsaba abakyala wobanga like olina kintu kyewanyumiriza noŋŋamba nti olina kyewabadde oŋŋamba nti no abakyala ba gundi nti eri eyagambye nti ku baana bonna mugundi yalibaako n'abaana nga 3 oba 4 bokka gundi nabadde wane Kagati kuba Kagati yali mukwano nnyo gwani gwakafeero n'agamba mbu ekinene nnyo yakoze gundi abaana ekinene nnyo ajja funako abaana 7 kuba luli abaana tebaggwayo abamu n'omusikayi nnyini tebamukolako DNA kakati waafunako 7 ku baana 25 naye kino kibaleetera ki mulaba mutya nteesa buteesa ti buli muzadde ali eyo ng'owulira nga abaana b'olina tobeekakasa kale ne bw'oba obeekakasa kale omutima gw'okutereera ndooza kati buli muzadde atwaleko abaana be mu DNA amanye nti mpeerera bange nabadde wano ejjo ne mulaba mutya kiteeso nabadde naani gwe twadde naye naddala mu abaami kubanza omukyala abaana abange mba mmanyi nti ki bange bava mu nze muyina emitima kaakati nze ndooza buli musajja ali eyo yalitutteko omwana buli mwana we ku DNA omutima gwe gutereere bw'okitegeera kati ng'okizudde kati oyo ave mu famire yagenda bamunoonyeze famire abasajja babaganda okusinga okutawaanya abantu bano nga bafudde okutandika obbaziikuula okutandika obbakola ki omuganda omutuufu akola omuganda omutuufu ye buli mwana abawuwe totwala abaana ku DNA we bagamba nti bano babo anti buli mwana abawuwe nga omwana tannatandika kwagala bintu nga kati boolaba bano kuba kati bino byonna bali bikola maali yebakola ki naye musajja wattu bambi ye yalwana nnyo kubanga akola akatono akaliwo naye kati laba ebigenda mu maaso and they want to finish it within minutes naye nze natidde bakazi gwe n'osiba omusajja omwana ng'omanyi si wuwe ekyo kintu kibi nnyo kyova olaba nze abantu abamu mbagamba nti omukyala wavangayo nakugamba nti omwana wuwo especially bano abakyala abalinamu kokka sente omwana oyo mukkirize kubanga ate ne bwobanga bano abatalina mu kasente baki ebintu ennaku zino byangu nnyo kwata mwana tugende mu DNA tukole omanyi kati abasajja abasinga namwe muli ku running away from responsibilities mwekwasa ekyo DNA mutya kulabirira baana okitegere mwana si wange mwana si wange mwana si wange wano sona Beni n'ennambwayo kakana bageze mu DNA naye yali teyetaaga DNA yavaayo ngeri ng'omwona osuna Beni naawe era senga nze bandi baleetedde nga nze mulamuzi mu kooti nandisibye suna Beni oli omwana yaliwe nga nakati omulaba waaki okufaanana si Luganda ng'ofaanana ani taata wange kanaawe bantu beegaanira ddala abaana naye nga mukwegaana beegaana responsibility so kati basajja mmwe tubasaba ng'ebino byonna tebinnabaawo mu abazaalazaala ng'ebikere yonna gye mutambula ne muzaala bakututte simanyi gwe regional manager wa Arua simanyi biki ozadde mbalugwala bana abaana n'abamu tobajjukira oba 5 ba 6 bakugye bakututte Soroti ofunye abateeso basulika abaana ennenge bagenda ng'embale n'asulika ate abaana bali mu struggle tewalaba oli yali mu struggle struggle y'abawala babandi be yarekodinga n'okurekodinga ono gundi yali kino ekyamalevu shini style kigaana kya Bad ali bakikuteeka gundi aka kavidiyo akala ng'ali ku mwana w'omuto nga kiva mu besiti zoganya gwendiko nezoganya tewalaba bwe yazoganya emibiri gy'abaana ati ali mu struggle ya NUP ono ng'ali mu NRM nze naye kyova olaba nze sikaayana na musajja bwe mbaana bakati nga bwe bagamba nti nno
gundi yalinga anywa nnyo omwenge nga mutamiivu nga bikyakomawaako yakomawo atamidde nga bw'omanyi omwenge gukunafuya toba oli awo teyalina budde bw'abakyala bano naye omukyalo nze nga nze omukwano gwe nnina omungi ogw'ekimmemmette nga buli wenjogera mpulira gukulukuta nze bwe ndaba nga tokyalina budde bwange bwe nkugamba mukwano tukole ki tukite nze nnina omusajja gwe nnata mu by'okusaagadde paka naguno gwaka newaabwe beebuuza tebamanyi lwaki ate nga naye takikkirizanga paka leero kuba tetwayomba tetwakola ki tetwakola ki nakwata bintu ne mpakira mu bbuutu y'emmotoka yange naye nali nvuga Caldina over that time ebibye ne ngenda ngamba maama anti buli kanaka ngamba aliwo kakati mbongedde engoye zeene engatto na biki byonna mbikole ki kubanga lwaki nakikola nga saagala mbeera olumu olw'obusungu kwate oba ekisomo mufumite oba nkola ebiki kubanga byonna bye nali neetaaga ewaffe byaliyo emmere yaliyo ekitanda gye kiri and what have you but it is you as a person I wanted. Oh, I know. I want your time. I want your care. Care yo ng'agituwa mulya munnyo fridge ejjula naye wali ensonga ziri naye nga tuyitingana mu jjaamu nodduka ewaka ng'omanyi ogenda kufumba ajja omanyi okwebaka ng'oli ku bunkenke buli kaseera akakoonebwe nogamba bajja ngende nziguleyo geeti kati omukwano ogwo gwe nkugamba gwe nnina nkujjukiza banaffe aba Lugave Abokoff and Fusilab gwe wena ekifo nga kikutawaanya okuba emyasi ofeekeera wena ekifo ekirakira Lugave Abokoff and Fusilab agenda obeera nga akuyamba eddagala lino lisangibwa mu famasi zonna wano mu ggwanga Uganda gwali agala mbungi genda atukira ebintu by'Abannayuganda ali ebweru ggwanga genda atukira ebintu by'Abannayuganda ojja beera ng'olifuna ate gwe ali mu ggwanga erya Uganda genda mu famasi zonna wamu ne workshops ate gwe ali agala still nkiddamu ali agala mbungi genda awo ku Mengo Hill Road gwava emmanga ojja sanga akatale ka Usaafi bw'oyambuka bwotyo ojja sanga ettundiro lya Total ery'amafuta maaso gali waliwo ekizimbe bakiyita Orange Plaza ojja kubeera nga olaba ekigambo kiriko Lugave Apothecary level number 2 ojja beera nga eddagala lino mbungi ate nga kuliko ne Lugave Abo Ulcer Syrup eddagala lino gwe ava funa ekikeeto olina gasi mu lubuto ovaamu olusaayisayi ye Lugave Abo Ulcer Syrup yagenda obeera nga akuyamba ku ulcers abaana baddayo ku masomero mubawe Lugave n'abali ewaka abantu abakulu munava ku binyeebwa simanya amatooke sigalya sirya nnyama y'amasavu amagumba wengalya ate ulcers zigira zittuka kozesa Lugave Abo Ulcer Syrup ajja beera nga akuyambira ddala bulungi nyamba esimu eri ali agala mbungi ate gwe ali ogenda ku famasi ekuli okumpi obeere nga ofuna eddagala lino paakyo nze manyi lwaki nakola ekintu ekyo ne ntwala ebintu by'oyo omusajja kuba nali saagala kwenda kuba era siri mwenzi tuli mwenzi nti senga nali mwenzi nalibadde nga nange neesanyusa awantu because I know na providing nemba nga ndi fine okitegeera era musajja gwe kaakati oba wali tomanya ekyakukyayisa nakuleka olwebyo kuba saali mwenzi ng'era gwe gwenjagala naye kati olaba abantu abamu tebabisobola okukola ekyo ekintu n'agamba kankole bweni kati ndoza kyova osanga oli agenda eri n'afunirayo embuto ze n'adda wano mu nnyumba gwe n'olabirira olubuto which is very wrong kibi nnyo kibi nnyo 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 lwaki oleeta omusaayi omulala in another what ebyaddala lwaki oleeta another clan in a different clan omwana ne bamutuuma simanyi yennagawa ng'ate abadde alina kubeera oba wammamba ng'alina bannamutebe bane bamutuuma gundi sewanyana galina kubeera ganja n'oleeta amawemukera n'omukika beba abaana baŋŋamba nti ate abaana abo omwana abanja ekika kye n'omulaba omwana omusanga musajja mukulu yeepamira bw'asanga emmotoka n'alinnya wansi abeera mutoyi tavaayo yeekola obusolosolo kumbe ekika kye kibanja kaakati nti ebyo byonna tubikola naye ebyo bya muntu atakola ki nti omuntu yenna ng'ogumiikiriza munno ng'obadde omwagala ng'obadde okola kyo gani naye munnange ono sijja mmukola kino naye oluusi ekireetera bano abakyala bino butabeera patient kuba ekisookera ddala ayagala abeere nga neighbor ayagala abeere kitegeera ti naabanga ayanguyirwa nnyo okugamba nja kukikola kasa ate banakimpandikako nti nasuze nebya Senegundi oba neega Senegundi which is so wrong ti abakyala nze mpa abaami n'abakyala amagezi ku ssaawa zino nga tukyayinamu ku maanyi nga tukyategeera nga tewali atukase nze ndowooza abaami mwali badde nga wadde omwana akufaanana nnyo
mutwale mu DNA mama abaana mugane era abaana batwalako kuuga basoose mu ddwaliro bw'okoma be with your results osirike bw'osanga ng'omwana si oteekawo meeting y'ekikakolawo pata etabeeranga nawo itabeewaabwe bagambe oba muwala wamwe mugenda naye oba omubawa oba zzaayo mwana oyo nga gwogenda sigala naye mu bufumbo obwo bino ebintu muleme kuddamu kusimaasima abantu ng'olredde muntu myaka emeka just imagine all these ate abakazi bayina emmizi nalaba ono omusajja ono oba yalwala ne sukaali kati ne bamutemako anaatera kufa omusajja yali omunene naye omusajja baamugamba nti ono omwana siiwo n'agamba n'akaaba olina omuwala wo omwagala nnyo bw'oti nga nina okuzooma nye nti omukazi agamba nno omwana wasse mambo kyekireetera abasajja kudalizadaliza bwagenda ewagundi n'afunayo n'agenda ewagundi omwana atuuka n'okufa n'afuna obuzibu ojja buno omwana eyafa ono wa NUP omusajja omulala simanyi webweru omulala simanyi we Uganda owaba bannambuzi n'abakazi mmwe muyina emitima emitemu omwana waaba si wagundi abakazi tuli bazibu naye nze nga siriimu ate gwe toli mukazi nze nti ndi mukazi naye very different woman nze nakugambye nti no kyenjagala mba nkyagala ate kyesaagala mba sikola ki mba sikyagala bwe mba nkimanyi nti nno ntwazaala omwana oba ompa fiizi oba tomumpa mmanyi omwana muki wo era sigenda genda nti ate ngende noonye emmoze mbu lwakuba yali obulungi agenda kulabirira mwana jangu oba ogenda kubeera nange kulabirira mwana oba kutulabirira labira naye nga tolabirira like ng'omanyi nga nakikugamba nti siwo obuzibu obuliwo gundi ekyaleetera gundi obuzibu yali tasulika bulungi nnenge anti kaakati waba tasulika bulungi kyogamba naye mabegako yali tasulika bulungi ekyakuleeta kati nno veewo ogende lwaki oyendera mu maka ge kibi nnyo lwaki tebayenderanga mu maka ge bamujoga musajja wattu musajja wattu lwakubamba anywa nnyo omwenge oba biki ne mumujoga okutuukawo lwaki yebisirikirwa teyabikola abisirikirwa yaliwo kyova olaba kimuluma nnyo lwaki yebisirikirwa teyabikola kyomugamba nti yali abadde teyalina abasajja baali bamulaba ye olaba anyirira bw'atyo kati ate how about those days ye omulaba bw'atyo nga bina akyagira bw'ati kati how about those days nga sweetheart we waali yali amufaako amulabirira akola buli kimu kyonna osegera so naffe abakyala tweddeko omwana atabbironginga eno tomuteekayo ate abo abaana babeera ekizibu abo bemulaba babi taba ne gwatiiririra otegeera maama we amuteekamu eno ebigazi egambye kyekikakyo otegeera yamuzaala wano eno kangikwatire wano halo banga ayingira awo nze nkyakola batudde awo kameeza azaayo baana kusomero waka bali ekyemisana kati ogenda kuwuga abaana bo bamaze okuwuga nze nja kuwuga enkya osobola okuza abaana batali babo nolaba ejjo wanita kawalya mwana kawalya setaba wansenene baawe yewensenene nze ndi baawe ndi bba wa kawalya abataata we kati wansenene kakati bintu bibiri nsobola omukuza bw'abanga maama we yafa naye waba teyafa Joanita bambi balabika bamukoze biki like maybe she wasn't given enough time ku podium okubanga ayogera podcast bagita podcast ate ngeyabadde yiye kiringa ng'onda ng'asaabadde na budde bumalayo ku Megatron wano ekanayo budde bugula kubanga n'obukulu bali bweba nakugamba atuuse wayagala podcast abaana obwedda bimugamba Joanita Kawalya anyuma ayimba obanga asirise nawulidde bamulengeza byamukoze naye ekituufu kiri nti bwemba nze nkwagala nga nagambye bwemba njagala omuntu mba mwagala Jose nze bwemba nkwagala nyinza n'okwagalirako ne mukyalawo n'abaana bo n'omukyala mwenna famire n'ekitegeera nkwagala ki kubanga gy'onookoma okuba happy nange oba okubeera happy eri nange njabeera happy eno okitegeera ekyo kyekyatulema okumanya ffe abakazi nti ate bwonkwana eno nze oba wemba nazaala ebweru oba nze bwonkwana nina okumakinga sure nti eri ojjayo connections zonna
nze wembanga nasazeewo anti okwagala kubeera mu mutima gwange nti ozze nensala nti kati ngenda kwagala mmoze naye kituufu aŋambye nti alina omukazi nti kale kati ngenda mwagala kati kyenina okukola saawa weziwera nga 3 4 siina mukubira okujjako nga waliwo emergency ennyo weziwera gundi naye ate bw'osangako misikoli yange naawe nziraamu funa time yo ng'omusajja ogende wali onkubira okoleyo kyegera that is kubanga wemba nkwagala ngenda kwagala ne Makeera ye Makeera oyo mwagale ate nsinge ne maama wo mwagala